kiki ekivuma kiki ekivuma wano wetwa fundikirira episode walwa choyinza okuyita endeku yalaba sendeku yamutwala misinde yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannafe abakyotera film production bategeeza mwenna bannayuganda bannafe abakyotera film production kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu musobola okujja mu kyotera film production ate nga ofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752006255 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752006255. Yes, right away nyine chotera film production zinda tenga lyotandika butandisibwa kuletedde filimu yabwe y'omulembe ate nga nagambi filimu eno tugenda kuba tugira mu bitundu okuva mu Duncan Digital Studios. Yes, awe yokutandika mulamba sala kunyumereza ate nete era nga batugamba mwana mulenzi Kataala ono kataduba kakando kyonna kyoba osobodde kyomuyita Duncan ekyatandika egenda maaso mpolampola tosobola naddi omusiru tukyali kunyanjula filimu egenda maaso kyomuhendo Angel ono ng'akwereza nga jjajja Semisambwa ekyatandika butandisi egenda maaso tulina kuleka ndi osubwa mwesije Alex nga next screen kwali nnyo tutandika butandisi eya Kalyama the village ghost gyotandika kalona ndi omusiru muko w'ensonga omusiru bamuko wani uyo bamuko wange gosobola okuba muko wange jangu nkuweeyo munnange bukyanga ofa empewo oli otya munnange nendi nsula eno munnange mbeera kuno tungamba ndi ku kyalo kuno kwobeera ekyana kyekyo ssebo kirina omubiri kyakutte emmere ekyana kyakutte emmere nakulwala mu kibuga nkuyoyote naaga kati nze olaba ngenda kutwala e Kampala omanyi mu tawuni eyo tugenda tubadde tulina ettaka lyaffe lyetutunda kuno ffe sisi tuli baakuno nnyo olaba ffe tutunda ettaka mu buli kika ky'ettaka oyagala ndebe wirubaalo oba tulina amataka katulina kozi bagatwameka 120 ettaka lye baatunze million 120 si lyabwe. Ladies and gentlemen, for your information, omwami ono ali masekati ga kibooko naye tannava kumanya bumanya. Akiriza tusogende Kampala. Omuwala nga akkiriza bamutwala e Kampala ne bamusuubiza nga omanyi omuntu akusuubiza ebingi aba alina golo gy'abala target mission era bwe ggwanga asooka amyamya kumpasa nga basanyuka musajja mukulu afunye ekintu kumbe bali mu kibooko mwe bakyamukira mu kibooko mwe baddalya tera okunyuma biggwerawa tonolera kali nga mugamba nti kasi oba inayo mwanyo ku muganda wo omulala omuto engeri gy'ofunyeyo munaye nange enfuniraayo tebategedde mukazi gy'avudde okujja wano tebamubuuziza oba abadde anonya eki okuseka kye baliko nga bajjayo obuyimba bw'embaga nga basanyuka ogenda okwetegereza omukazi asonga yakasonga tunulira filimu episode eyokubiri omukazi n'afuuka endeko lengera ejjanu tunulira filimu abadde yakamwagala amusuubiza embaga ne bayingira emisoli balina ebigere bavao baavula tukyagenda maaso ne filimu yaffe nagambye tugenda girabira ddala nga bweri mu kitundu kino kirabike ng'ekisuuka gye muli tugenda maaso nate nga bulijjo kakati kube tusemba okulaba ng'amaze okuleka ne wayita wiiki emu ennambirira ekyali ntandikwa endeku yabagoba mu ttaka bajjanga bakayungirizi ba property master omanyi mu bano bakayungirizi mubaamu abayungirira
ebintu ne bikolayo ne wabawo n'abayungirira ebintu ne bigaana. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso, weetegereze. Kati omanyi kye baakola okuva endekulo yabagoba ettaka baali babbalibbe. Mu bana abatunda ettaka mubaamu ababbi. Kakati Kataala akomyewo ne munno omusiru. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso. Nagambye okuva mu Miss Productions nate nga bulijjo baleese kayungirizi. Weetegereze Kapuuli tugenda maaso. Kati obadde owooza okwata wali n'okwata eno ettaka likiri yalinge. Naye omanyi okudda ng'ono yeripye ku mugongo gwa mune buli omu waali babanga abalaga omuguzi naye nga bali mu kwekengera. Beetegereze ekibambulira bamanyi we kyabayisa. Tereze kooti olabike ng'omugagga atunda ebibye. Bagezaako okwewala embeera y'ekiyayi naye nga mwe bali lwakuba noono omuguzi naye alabika alimu olunyaafa. Liyita wano nga bw'olaba ekkubo lye ligenda lye lyawula ettaka. Ne wano bw'okwata kati wano era bw'oba oleeze ondaze guli omulitunsi gw'endaba eri kwempetera otyo. Kati buno obuyumba bw'olengera mu ttaka bwonna bubwo. Genda weetegereza ettaka lyo bamanyi ekyabagobayo. Totya muzeeyi ate kati mwe abanambuza bakigaanawo okwerambuza. Wawe bakisiimula nti teweerambuzanga. Tukuguza otyayo nga gye tekimugira. Baneemujje munambuze. Mwandize ne mubanga munambuza nno muve mu bintu by'omuzannyo nti muzeeyi genda. Muzeeyi genda bw'otyo. Omusajja naye ng'agendera ddala. Muleke engwala esooka yeetulaga nti tajja ggula. Kirira sajja bajja mutugira mu ttaka. Sajja bajja mutugira mu ttaka. Ku nyumba tata gwe naawe omusajja tadduka yimiza. Genda bw'otyo. Negwe lengera Kataala be batunda ettaka lyaffe, ettaka twalipunta basookubalaba. Abaana bano lwaki ettaka lino naye ettaka lirungi nnyo kuba taddeko emmwanyi akola yasimbyeko taabanoga. Ndabira ddala ettaka lino liriko bizinensi kuba kati era tusooka mu nte zikola over grazing. Ente tulina zireeta zikola over grazing. Remisi omuguzi yeetegereza alinga agula essaati. Efirimu egenda maaso weetegereze. Efirimu egenda maaso weetegereze. Ali ku business. Mugagga ettaka lino ndifunye naye wana abaana banguza bulijjo ettaka ne bukya banguza ettaka lino lyo ttaka ddungi nnyo. Tannamanya nti ettaka lyaliko agula kyokoola. Ettaka lyagula tamanyi nti agula kyokoola. Firimu egenda maaso Kalyama. Kitwale nti ebitundu kino yeesookera ddala. Weetegereze bali abatunda baabali. Omuguzi teyeebuuza lwaki bali bakomye eri. N'obuyumba mbuguliramu. N'obuyumba obuguliramu. Bwonna obuyumba. Weetegereze egenda maaso. Tunuulira firimu egenda maaso njagala weetegereze. N'obuyumba mbuguliramu. Ettaka ngenda ddegula kozi munne yakkiriza. Ettaka lyakkiriza oligula. Kati ekiriwo jangu ndabe. Nedda gw'obajja eno. Gwe jangu eno. Leeta sente eno gye tuli baaba. Sente leeta wano tubalire wano jja kuddugaza sente tozibalire eyo. Sajja naawe tomuyita batyayo jja tugende. Kirabika ekyatugoba kyebase kati tekirabika oba emisana tekibaawo. Kirabika emisana tekibaawo bwe guli. Naawe onsika gwe tokulembera era onoonya wonsuulirayo godduke. Ekintu ekirimu emisinde lwaki oba oyagala gonze esooka. Kyagala ebyo. Ronald omusiru ng'erinnya lye mugezi nnyo baaba. Tayagala bigere bibiri maaso nga tekuli kya Kataala. Awulira bubi singa yasooka kubanga ekyava wano mwalimu n'ekibooko abantu abakulu babakuba kibooko ne bakogga oluvansi. Jangu eno jangu. Sogenda emujje nammwe. Kigambo ekyakyogera emirundi mingi mujje mulaba alinga tamanyi kyetwalaba. Genda mubale sente onoŋŋamba genda. Sente mujje mugiremba we sente kati ate wuli azigaba weeyongera weeyo naawe wali amagu amaki
amakata njagalaba baada agenda muga wali amalalo ne bamugamba wali amakata nanyini ttaka bamuzika mu mataka amakata twaleese obuzibu Kalyama mu makata firimu egenda maaso weetegereze Kalyama mu makata kati bajja okujjawo ono n'anuga oluwanyi bagoba oluwanyi luno bagalugoba emizimu kati twagambye nti 12 nedda ttaka lyo ddungi tekitegeeza linseera kumbe nono agula alabika alina baguzi kusoka wejjeko ebisiraani kati wano Kalyama batakulaba firimu egenda maaso amakata ga Kalyama jako enanka irankani wetegereze tunulira firimu yino baba ozira kulwa baba titwenda olwewo ekintu kimu mwanfunira ettaka lulimu alimpa era ne linkolera kyova olaba saagala balwisa bwe mbangula kendeeza nno ku mboozi kubanga obudde bugenda waliwo ekinaatera ekiki kuba mumbuulira ettaka lino munguza kungulu oba lyakibanja sambe nga ate abantu abatunda omusajja agaatunda ettaka kungulu najja ngamba yolako akataasa ogende kati ekintu kino munkakase ettaka lyaffe tumuviire musooka mulinde okunviira lwaki onsika ombuusa eno onagambye wano saagala sukka lwaki tosukka totunda ttaka oyagala liguza balala gwate oba otandise kuba bizinensi ogiteekamu nnyo olugezigezi bizinensi ogitaddemu ebigambo bingi otusobedde twagambye okendeeza ebigambo nawe olinga atawulira owulidde bwotawulira bwetu tugende oba tunaguza omulala onalabika tajja kugula ani agambye nti sigula amuguzi yenze mwandeese ngule lwakuba ne bwe tusayiningira ebbali tolabye ettaka wewe okusaningira ebbali tekitegeeza nettaka oliguze otusobedde otuyitaayita eri naawe olinga alina omupango obanga oyagala tubba sente zotwayogera kati sente nzibaweerewa mube musoke mujje mumwanga 12 ne mujjeemu 2 ago omuwendo ogwamu 10 gukola mangu tugende kuba abanapunta ettaka baalipunsa edda si lyakwongera kupunta baaba ettaka lipunta olwedde ate oli akupunta that you about kupunta lit nobody is going to punt it. Let's go. If you're about to give us money, please give us money. Twetolooza amajja tugendo n'abala balira muzajjo bayogera ebigambo ebisunda omuguzi ayongeze ebikolwa bye oba togula yogera kuba katina ne gye tulaga otusobedde tonkwatako gwe naawe yogera nga tonkwata oyagala omusajja alaba amakata ga Kalyama firimu egenda maaso gwomanyi lwaki boogera amakata sajja bano bayinza otunza omuntu ettaka lino ate nalirabye edda ettaka lino linyumako estate nalirabye ettaka ddungi kati nina okwangwa kuba kati abatunde baba beekyanga omuguzi kitegeeza nina wensobera nina okuteekamu obwangu kati ono naye ng'akuba obusimu aleeta abatunzi naye abatunzi bano lwaki babadde beetoololera ku luwanyi empwanyi zino zirakubaza abalogo abasajja balinawo ssabo lye bajjawo wakati guno omukulu ndaba gugenda guti kati ate baŋŋambye liva eri ku kkubo ate wembapima naye ettaka ddungi kwolaba n'agula obwonga alina gye yabwazise olaba abatunda ettaka tebaagala kubeera nnyo we batundira gw'omuguzi oba oli ku ki efirimu egenda maaso Kalyama the village ghost tugenda maaso ne firimu yaffe nagambye nga bulijjo eminze nkwereza oli ku VJM official nate nga bulijjo tugenda maaso njagala olabe efirimu weetegereze njagala olabe tulaba amakata ga Kalyama kaakati munnange yabagambye tugende mbawe sente tutuuka erudde ekitabo kivaayo saawa ya business ettaka yamaze olirambula akolagana n'abasajja baabo ng'atuula mu yafeesi Kapuuli kakati agenda maaso Kapuuli ali ku ofiisi agenda maaso ali ku ofiisi ye Kapuuli talina buzibu bwonna azini Kapuuli muserefu
Abaye. Wadi boss. Kiki ekiriwo? Sooka ojje. Aha. Kati ekiriwo. Uliriza. Ekiriwo. Kati yino plan. Abantu. Yes, abasobola okusinga walita. Njagala onfunira abaguleda. Njagala ettaka balisende munaku ntono nnyo. Awantu awo tandika okulaakulanyawo twagala kulwawo nnyo. Zino wansi. Owulidde? Genda kumala. Ettaka balina okulabika ne bakola kibalisenda. Sawa ya kusenda ttaka. Sende waliwo. Efirimu yino weetegereze. Kuba. Weetegereze. N'agamba banguziza ettaka eno abaana ano beesiga bulijjo babadde nga banguza ettaka. Era abo baŋŋambye oba nsende obadde obwedde oli ne bakataala okuva le wagenze ng'agenze kulambula ttaka. Kati ettaka liwedde okulambula saawa yakulisenda batandika okukola enteekateeka zonna ez'okusenda bazeeko development regardless tebabuuziza ku miwunyo giri ku ttaka. Baagala kufulumya plot numbers n'ebisigadde ebyapa bikaabe. Oba mu kikuubo. Weetegereze. Weetegereze kwata sente. Okwangwa ezo sente bazirize. Kwata sente. Fumo tractor njagala mbwa. Tractor mufune mu bwangu abaana balina balabye nga abanaaguza abalala singa tubanga abalwawo. Tulina okukozesa obwagazi. Kakati bajja n'ebipapula nga abaasoma kyokka nga mu bibiina balingizayo ne badduka. Kati batandise okweyisa nga abaasoma. Sagala kugula ttaka linkwata nze njala kugula ettaka eritambula. Ono ali wano ali ku ssimu by'amataka buli kaseera by'abaamu. Kapuuli w'amataka. Kapuuli w'amataka. Ukidde. Efirimu egenda mu maaso. Otwavuddeyo mu kyalo. Efirimu egenda mu maaso. Balirwa kuŋŋaanya endagaano zonna z'abantu be twagenze. Kaakati tubadde tuli mu byakuŋŋaanya ndagaano era abantu bonna be twali twagira ku ttaka okwo bonna endagaano zizino okulaga ne bakkiriza bagende ettaka omugaga alitwala. Omanyi waliwo okugula ettaka omuntu n'agula ettaka naye nga ne waabawo omuntu nga ku ttaka okwo yagulako endagaano. Ekibanja okimanyi kye kitegeeza omuntu buli w'ogula ekibanja obanga ayaguze ennyumba eyakitengejja ku mazzi naye toba ku ntobo ya nnyanja. Kati omuntu bajja n'akugamba nkusenyi oba obwewedde. Omuntu eyaguze ettaka nga si lya kyapa ku mulembe guno obanga kitengejja ono najja ayiteeyite mu bintu. Najja ayite mbiraba naye Kataala. Kataala baddanga olootaladde n'okulakula Kataala waffe kuba kati munnange. Battu n'abalabidde eddala. Ekintu kino n'enkadde. Katulabe. Kyenjogerako kye kino. Baasi. Kati olabye endagaano. Eriko n'emabega enkadde. Gulira kati kino kye ŋŋamba. Kale tuve tusooke tujje. Efirimu yiino. Balina programu nyingi baagala sente. Baagala sente bamitaka pesa. Kama umeongea mambo mingi bataki matatizo yako bametaka pesa. Weleta pesa tunataka twende. Tebaagala kakati ende kuteba nagira bakoleero. Era bagumu nnyo nti oba yeebaka ne waliwo kye bayita okussa akasiiso. Eyalambudde ettaka lirambudde tewabaddewo mitawaana kati baagala kulwawo. Ono naye agula aguzisa dulembe muntu anaabakwasa banne ekizibu. Waliwo omuntu agula ettaka ng'aguzisa dulembe naye n'akusobera. Leeta teekako omukono tugende tetujja kuguza gwe wekka ssebo. Njagala mube nga munoonya awala tujja nnoonya nga bw'oyanguwa. Gwe wanduka nnyo n'ebigambo wadde oyogedde amalaalo mu kifo ky'amakata teyagategedde. Kati ekijja kyomanyi kiki kyemmanyi ekijja kinyaga bitono kyo kinyaga bitono. Kuba kati nange era 10 kyembawa ndabira ddala 2 mwadde mu nkubye kambawe kyeke mugende kiki ono naye ndowooza layika baagulako si ba lulimi lwe
omuntu aguza mbanga mukwatagana olulimi n'atandika okwogera ebigambo eby'ensimatumbu simanyi ekijjomanyi kati simanyi kyekyo ekijja kyomanyi kati atatutta 10,000 twage 10,000 bamaddu bali kwata check naye naawe tomala gatukwasa olinga akwasa abaana bakabalagala sooka osoma omuwendo bagamba ku byesente osoma nnyo 0 weziba tokisulika cheeke kifo kya 2 ojjasomawo 5 0 ziwera 0 ez'emiliyoni 10 ziba 0 meka n'abawe baasa ettaka balitunze batundiddemu amakata ga kalyama efirimu egenda maaso batundiddemu amakata ga kalyama wetegereze alala inafuna ono naye alaba alonze ettaka balitunze ono n'alaba alonze wetegereze kale nno goyinza okuseka n'oseka ogusooka bano tebagunankani sebo balinayo n'ekimotoka ekimotoka we ekikaddekadde sente babawadde cheeke kati bavimba omutunzi w'ettaka bukya ku makyanga mwavu buwungeera binyonkondo lwakuba ekooti yafuuka ttatu tunda ttaka naye ekooti yafuuka ttatu abatunzi b'ettaka baabano ekibuuzo kiri nti biggwerawa kakati eyo tuwonyeeyo kati engeri gye tuvudde mu kyalo kikyetuza basazewo badduke mu kyalo era bagamba tebagenda kudda mu kyalo ke batunzeeyo eyaguze ettaka yamanyi naye nga yaguze makata ga kalyama yaguze amakata ga kalyama awulire ono yeesunga site badduse mu kyalo bapangisiza omuzigo gye babadde babbira bavuddeyo kati bazzaako ki wetegereze okimanyi naloose tuli mu nnyonyi oloota nnyo ebirooto byo ne bimala ne bigaana juzi waloota ennyonyi n'emala n'egwa kakati nga bamaze okudduka mu kyalo nga batonze amakata ga kalyama kyekiyinza okuddirira firimu eno tugenda gyongerako wano weebeekoma ekitundu kino olwaleero mwena abatulagira ku vije emitubaagala nnyo akuume enayo bwetubeera bisse adios amigos yesoke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiyiseewo bannaffe abakyotera film production bategeeza mwena bannayuganda bannaffe abakyotera film production kaakati bagwadde omukisa mwena abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu musobola okujja mu kyotera film production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga kyotera ku luguudo lw'e Bethlehem opposite institute oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku namba y'essimu 0752 0062 njiddamu kubira Duncan Kataala ku namba 0752 0062 5